Tuli ku mukolo gwa Baby Gloria abanyabo ne bassebo abatulaba okwetoloola ensi yonna era nga olunaku lwaleero olw'okwanjula muzze mulaba ku social media neteekateeka ey'ekika ekyawaggulu era nga olwaleero Katonda akkiriza kirabibwako ku kasana ke mulaba akatambuza omukolo obulungi mu plan nga omukyala maama wa Baby Gloria we yategese taata we family ye okutwaliza ewamu kosa n'abako abakyadde mu lujja luno. Njagala okubategeeza nti abaami n'abakyala bamaze okubeera nga ate batuuka mu budde ate era nga tukyalinda bangi abagenda okuba nga ate batwegattako. Decoration akoleddwa bulungi, tujja kuba nga tucreditinga companies ez'enjawulo aba service providers ab'enjawulo abakoze emirimu emirungi okulaba nti buli kimu kifaanana nga wekiri. Bw'otunuulira emabega wange ye tent egenda okutuulamu namungi w'omuntu abagaliza Baby Gloria kosa ne omwami we Jonas. Kakati nga bwe mbagambye ku kya decoration ye omulabirawo n'olaba ssente n'olaba nti omukolo guno bagwetegekedde tebaguddeeko mugwe ate era n'abo abali ng'empagi ku mukolo guno olaba nti buli kimu bakikoze baagala nga tutunuulira kyolaba mu kifaananyi. Twebaza abakoze ka juice akalungi ennyo nabo olaba nti ne fruits byonna babiteeseteese bulungi kosa ab'emmere eyakoze ku kyemmere nkiddamu eyakoze ku kyemmere weebale nnyo weebalire ddala olw'emmere gy'otuwadde ennungi kuba tulidde ne tulya buli kyoyagala nga tewali atukuba ku mukono paka we tubwegedde ne tugamba katuve ku ludda eri gye tuliridde emmere ate tubeere nga tweyuna wano we bateeseteese okuba nti tutuula ng'abagenyi abalungi aba Baby Gloria ne Jonas. Abako bamaze okubeera nga nabo batuuka, njagala okubategeeza nga tetunalaba ku Baby Gloria Jonas anyumye wamu n'abako abamuwerekeddeko mikwano gye banyumye era nabo balaga nti ekintu bakirimu nnyo era kibaliko bakikakasa bulungi nnyo. Byonna ebifaananyi ebiri wano byogera banyabo ne bassebo kyova olaba nti oluusi obulwa kyoyogera ekisobola okuggyayo ekifaananyi ekituufu. Omuntu kyayinza okulaba oluusi ekigambo kyoyogedde ne kiba nga kikisala n'omuwendo oba amaanyi ge kiriko. So awo we tuli banyabo ne bassebo nze lujja n'ettone okubatuusaako omukolo guno mu butongole. Ku mikolo nga gino batera kuyita bantu abo abasobola okuggyayo ekifaananyi era nga bwe mbagamba nti naawe ng'olina omukolo sayidi eyo osobola okuba nga otukubirako ne tubeera nga nawe tukuggirayo ekifaananyi ky'omukolo gwo. Tulaga ekintu nga bwe kiri tetwongeramu byaffe ate ekyetaaga okutereeza ng'aba professional nakyo tukola nnyo okulaba nga tukitereeza kuba moments nga zino ziba za byafaayo tezitera kusangikasangika si buli omu nti atuuka ku mukolo guno yadde bangi tufuna omukisa ogwogera ku mikolo egifaanako nga gino ng'oluusi tomanyi oli ataddemu ki tomanyi abantu bayise mu ki okutuuka ku kkula lino. So nno ffe abatera okutambulira ku mikolo gino kyova olaba nti buli avaayo n'abaako kyatuuseeko tumuyozaayoza buyozaayoza. So n'olw'embeera eyo tuyozaayoza Jonas okusookera ddala okuba nti kati oli mwana mu luggya lwa Mwami Ssennyonjo ne tuyozaayoza Baby Gloria okubeera nti gwe mukyala wa Jonas kuba bwe kakyali kalabika bulungi muvubuka muto ayina ssente ayina sikini ennungi ayambala n'anyuma figa ye yetwalibwa ku buko ereetedde olunaku olwaleero kati ddala oba obabanja ki bano kati nga ntuna ku sayidi ya Baby Gloria kakyala kaddala muto amanyi Katonda akulidde mu family eyina eddiini kwegamba buli kimu olaba nti sayidi zombi zirina engeri gye ziri favored. Ekyo njagala tubeere nga tutunuulira nga bwe tutunuulira ku sayidi ya Jonas njagala tulinde ku sayidi ya Baby Gloria. Manyi abakyala bagenda kubeera nnyo ku sayidi ya Jonas oba kanaategerekeka kuba abakyala ebiseera ebisinga bagamba nti tebatera kwekomplementinga oba nfuna kati manyi bagenda tunula nnyo ku sayidi y'omwami anyumye
alabika bulungi babeere nga kwegamba ekintu bamukooneramu kati naffe ate abasajja tugenda tunula nnyo ku sayidi ya Baby Gloria kuba naffe tuli balungi mu kusiima opposite sex kati tusuubira okulaba omwana emboko nga tonya butonya okuba nga ajja mu maaso gaffe so ngamba nti gwe atulaba nga toli wano naawe emmunye giwagale kuba kyogenda okulaba mu maaso awo ekiddako kikambwe infact kyendabye wano kimpadde ekinyegenyege mpulira nga omuntu yalikoze ku mukolo kuba omukyala wobanga omuyina waali nga lwaki tokola bintu nga bino ate nga mmanyi nti n'owanga asobola okuba nga anyumira Gomesi nga Baby Gloria zagenda okuba nga ayambala naye ng'enjawulo ebeera ssente saagala ekyo tukyerabire so twongera okubayozaayoza omukyala Betty Nakibuuka tukuyozaayoza mu mbeera ey'enjawulo yabeera mwannyinaze kyova olaba nti ku nsonga z'omwana ono tuba tulina okuba nga tuyiwawo omubiri buli kimu kibeere nga ate kivaayo bulungi so katandika butandisi bannyabo ne bassebo kakyali ku kwanjula temuvaawo tugenda kuba nga tubawa byonna mu HD oba gamba 3D omukolo nga we gutambula infact guno omukolo gwe gugenda okutuwa energy mu byonna bye tuyitamu ennaku zino naddala eri abo abamanyi amawulire agatali manyi ge tuba tutambuliramu eno nga nze lujja ne Tone nga Captain Music so katutandikirawo katusimbirawo tubeere nga tubawa ekifaananyi kyonna nga we kiri nga we tutundira n'abagenyi ab'ebitiibwa abazze mu kifo kino naye nga waliwo n'owaffe Dr. Kuluthom ajidde mu mmotoka ey'akabi nze lujja ne Tone temuvaawo. Oh,